Mpuuga Mathias ne katimu ke kubadde beyita ba DP block anabate gye Badukide babafubutudde entyaji babagobye ne babagamba mususo okuvuma Kyagulanyi n'okumumanyira Kyagulanyi abafudde kyemuli abawadde ebitiibwa abawadde ensimbi mubbidde mu linnya lye naye ate mumufudde kalimiro kammwe buli lunaku olukya mumuvuma buli mufuna omukisa ku TV ku radio wonna omubeera mudda ku Kyagulanyi kujerega kuvuma ne bamugamba oyo Kyagulanyi mwana waffe oyo Kyagulanyi Munnayuganda munnaffe Kyagulanyi ensi yonna gwe erinamu essuubi kakati mu ebikono ebyakonera wano bwe mudda ku Kyagulanyi okumujerega n'okumuvumanga buli kadde ng'ate mumufuniddekirwa ne mumufunirako n'ensimbi ne mumufunirako n'abasirikale mutambula nabo gye mutambula yonna Kyagulanyi yababawa muba abasajja mmwe mweyisa bubi muba mulina agatima agabi muba abasajja batabukidde Mpuuga abasajja batabukidde Mukaaku abasajja batabukidde akabinja akabadde keyita ka DP block ne bagamba mwe tubagobye muve wano embooko zivuddeyo n'enkulabira abasajja abeebirevu n'amasuuti bwe bateekako kakola tondeka nnyuma kansooke mbikuwa birabe kuba kati baagala kudda mu nuupu ate beetonde ne basaani bannayuganda kisonyiwo basobola okudda mu nuupu mbunno ensi bafundiridde kati nawulidde nti mugambye mugenda kusimbawo Mpuuga muleme kwonoonera Honorable Mpuuga pulaani ye bwe muba mwagala Mpuuga muwa amagezi tokulembeza baami abo kubanga already feedback ogifunye okuva mu bantu n'olwekyo tubuulire abantu amazima Mpuuga goba kintu kyo bwaba aba bakuwagira baleme kwekulembeza juzi bakola whole alliance ne bakabuleeta yakomawa emabegako beeyita UID alumni byakomawa ate ne badde wabesigye ne bagenda simanyi mukago kigwe bakola kati bo banaabeerawa kubanga ekintu DP block kyava mu reunion mu mwezi gwa May 2018 DP yatuula ne basalawo okuzzaamu amaanyi ekibiina kya DP nga bakolagana n'abo abantu abaaliko mu DP kwe kuteekawo DP UID alumni DP UID reunion yagende Makerere yagende Masaka yagende Jinja yagende Gulu kati ne bagamba enkola eno twetaaga tugiteeke mu mateeka kati MOU eya DP block n'eryoka ejja nti gurupu zino ezibadde mu DP ekigambo DP gatuzaamu DP amaanyi naye tuteekewo enkola ennuŋŋamu mu mateeka kwe kukola MOU eya DP block nga yava mu UID reunion naye ng'era omugaso gwa UID reunion DP UID gwali gwakuzaamu DP maanyi baasigaza pate zaabwe y'ensonga lwaki endagaano yakolebwa to strengthen the Democratic Party ne bagamba Mabike waliko mu DP Mukaaku waliko mu DP n'abalala mujje tukole reconciliation n'okwegatta tuzzeemu DP amaanyi bw'oba wagenda ng'oli wa SDP naye kati tuteekewo DP block tugikozese okutambuza ekintu nga tukulembeza DP kye baali bayita UID kati DP block kati tekiriiwo era oli bwajja n'akugamba nti wa DP block mubuuze kitegeeza ki DP block musajja mukulu agambye oli yenna ajja n'atugamba ndi wa DP block tumubuuze ekibuuzo kino DP block kitegeeza ki kati Mukaaku Abed Bwanika Mabike Mpuuga kaweddemu etteeka limaze okuggwawo libadde batuyitiramu babadde bayitamu nyine etteeke ne balimbalimba ensi ne basavuwalizanga fe aba DP block twawukanye ku Kyagulanyi fe aba DP block tugobye nuupu wano fe aba DP block fe bannannyini Buganda fe aba DP block tetuvuma kabaka fe aba DP block tweyawudde ku Kyagulanyi avuma nnyo kabaka nga be balimu tubayite okwonoonera Kyagulanyi sentamu okumuttira erinnya lye kaakati nno gye badde beefubitika Gyebabadde balimbalimba ensi mbuno gye bali era omulimu gwabwe gagamba ekyo ffe twakitandika era badde bakayana bulijjo ffe twatandika DP block ffe ba DP block kati ne bannannyini DP block babagambye tetubamanyi mutuviire ekyo ekintu kyaggwawo dda ate nzaasidde Mpuuga muganda wange
kubanga buli jamanya ayina ekibinja gaggadde DP block mubagenda okusinzira okukankanya ensi DP block bananyine bagambye mugende mukole birala DP block mujesoni DP block kitegeeza DP temukyali ba DP kati mutwesibirako wa ensonga ya kuvuma Kyagulanyi kweyita bagezi mbu baba wensimbi no entabo yavudde kati kasente kicha wetu abamu baganya okuwaako bannaabwe kati bwina atandise okuvaayo ne bafulume batuvira ababyabo yatandikibwawo ebibiina bisatu Democratic Party, SDP ey'amabike, PDP ey'abwanika ne TJ. Kaakati nga omulimu omukulu ogwagitandisaawo kwongeramu kibiina kya Democratic Party amaanyi nga bagoberera constitution ya DP. Naye era mukulu abasayininga MOU eyo oba enkolagana eyo ku lwa DP yali Mao ne Siranda, ku lwa SDP yali Mabike ne Lubowa, ku PDP yali Bwanika n'omukyala gwe bayita Karo Kugonza, TJ yali Mukaaku. Okawuliddaako waliwo etteeka eryowulidde lyonna njagala nkive wano njagala okitegeere bulungi. Tulina musajja mukulu Abedi Bwanika ntandise. Abedi Bwanika oyo yava wano n'agenda ku mikutu gyabwe gye babeera ku CBS ku BBS eyo gyewaweeyo gye bagamba muno bagenda kunyinga Kyagulanyi viivi. Abedi Bwanika n'ayogera ebigambo bino ekibalemesezza Nuupu era ekiremesezza Nuupu okujjako Gen. Museveni ye Lubongoya David Lewis omunankole alemesezza Nuupu yawamba Kyagulanyi n'Empuuga nga buli gyatambula abeera oyo Kyagulanyi ali under siege yawambibwa Lewis Lubongoya David. Okitegedde lwakuba munankole n'ate nga Lewis munyolo kati nga basikozesa eggwanga lye okugamba mbu tasaanidde kuba mu Nuupu Babaganda be basaanidde okuba ne Kyagulanyi mu Nuupu. Musajja mukulu n'agambye Abedi Bwanika ayina erinnya ly'omukyala lyayogedde awo gwe yajja naye nga Abedi Bwanika ya pulezidenti ng'oli omukyala ye Secretary General. Kati Abedi Bwanika yakkiriza okuba ne Secretary General omunankole naye ate Kyagulanyi Center mu Robert Bobi ntakkizibwa okuba na Secretary General omunankole. Njaso tudde mutuulira akantu kano bulungi kawulirize. Abedi Bwanika yajja nani? PDP yali Bwanika n'omukyala gwe bayita Karo Kugonza. Kati nze mbuuza Karo Kugonza Muganda, Karo Kugonza Musoga, Karo Kugonza we mu Northern Uganda, Karo Kugonza Wawa. Kyagulanyi ali mbuwambe oyo Lubongo yagwabera naye si Muganda. Karo Kugonza yali Muganda oba Muganda. Katonda webale nnyo Katonda webale nze okukwebaza gwe emirembe gyonna nze okukwebaza gwe obuteddiza. Nabagamba bano abasajja tugenda kubambula bano abasajja bagenda kweyambula bagenda kwerabisa mu ndabisa zonna. Omusajja bulijjo kyakulembeza Lewis Lubongoya munankole oyo ateeka kuba wa Museveni toyinza kubanga ekibiina kya Nuupu akikulembera ye Kyagulanyi Secretary General ye Lubongoya tekisoboka oyo Kyagulanyi bamuwamba akolera Museveni. Wano Gyemabega nnaku ntono nnyo nabawadde video nga omukulu Abedi Bwanika ali mu State House ne Museveni. Abedi Bwanika Kugonza gwali naye nga Secretary General Muganda kati bo baagala babeere nga tebasosola mu mawanga. Kyagulanyi asosole mu mawanga bakozese eryo etteeke balwane Kyagulanyi. Kyokka kibatubani bagenza okujja wa Kyagulanyi okwagala omukozesa ensobi. Kyagulanyi ng'olede yawasadde omukyala naye Katonda olede yamugjamu okusosola mu mawanga from waka. Abaana balina banankole Baganda okitegedde. Ewaka waliwo family Muganda munankole byebiri ewaka era ewaka boogera Luganda lunankole olulimi lwe boogera ewaka. Kati gwoyagala aleme kuba na Lubongoya kubanga mumanyi Lubongoya ali kwala ali waddala
atekewo mmwe bampuuga ababbi b'ebitaano, atekewo babedi bwanika abanyazi bakungwe, atekewo bano ba mukaaku abeyagaliza ebyabwe, atekewo bano bano bamabike abanyazi. Okitegedde mubeeremu eyo saakasi bakwetoolole bonna bwakwetoolodde nga babbi. Olaba Mpuuga bamulozaako buloza ku bukulembeze nabba. Kati osinga bamuwanga abeera wano nga ese kuyitala ejjeno maama singa nuupu byebyagwedda bagitunda dda. Olaba bamugula nga just leader of opposition. Olwo singa yalese kuyitala ejjeno bandi badde bamugula omusimbi bweguti. Singa nuupu teriiwo aganyawo nyabo singa nuupu teriiwo. Yali mukaaku ne Derek Motema naye oluvannyuma ekisooka bagenda ne bagiwandiisa mu tteeka ekyamu. Kati etteeka eryali livuddewo Company Act baali balikyusizza. Kati ekyo mu mateeka kitegeeza nti bw'oba wawandiisibwa mu kintu ekitaliiwo naawe mu mateeka toliiwo. Ekyokubiri, constitution ya DP ne bwe twandigambye nti DP block ekyaliwo, constitution ya DP ye yali erina okugobererwa nga ekigendererwa kuzzaamu kibiina kya DP maanyi nga tutandika n'ebibiina n'abakulembeze abaali bavuddewo. Ekyokubiri waliwo omusango e Masaka era over the same thing. Kati olwaleero kyova olaba n'ebbaluwa eyawandiikiddwa Mwami Mayanja ne banne yataddeko nti agiwandiise ku lwa leadership ya DP block. Ekyo organiki eyo. N'olwekyo weewaawo bano ba mukaaku batambuza ekitaliiwo ate ne Mayanja talina wasinziira kugoba banne. Wabula ekintu kino Mukulu George Musisi omu ku balooya ba Nuupu yakyogerako juzi n'agamba nti kino erinnya DP block bakikozesa nga kya busuubuzi. N'olwekyo tulina okugoba bannakigwanyizi n'abeenonyiza ebyabwe. Mbawa challenge nti bwe baba bagamba kikyaliwo baleete registration certificate yakyo era babalage ne cooperation agreement ne babalage ne MOU gye basayininga. We twogerera wano mu Mpuuga de Mapuuga ya president wa FEFA wa DP block naye nazimba baganda bange mbawulidde baganda bange mbawulidde kale munjagaliza nnyo yebadde tekera bagenda okuyita mbufa ba DP block tuleese Mpuuga nga bwe bakyogera bwe bato era kibale kigenda kutuukira ne Mpuuga amala akkirize kye bamugambye ne kati ng'akyekweka enzanya ya Museveni agamba ngenda kujjawo ekkomo ku bisanja n'agamba ebyo bya bulimba olwo lugambo propaganda temundetera waite ennaku bbiri n'akireeta ne bagamba nno Museveni agenda kujjawo ekkomo ku myaka na propaganda saagala nze nkoberera constitution waite ennaku bbiri n'ajjawo ne bagamba yaga kulondera president mu parliament nze sibiriko tebisoboka ntukomerera semateeka bwatuuka sera nga bajjawo semateeka nga bateekawo waabwe nga president bamulondera mu parliament nga bakyeta nga bayita mu Mpuuga de Mapuuga. Kati ne Mpuuga ne bwadde no nga tulimanze siri wa DP block sijja kuba presidential candidate wamwe bwe bunaaky ekyo ojja kulaba nga presidential candidate kati no bagobye empale mutuviire bayaye mmwe babbi mmwe bajega mmwe omusajja gwe ekintu kye mwetimbikamu tekiriwo twakijjawo dda bawa badde emisango mu kooti n'ekijjawo ife aba DP twakivaamu kakati kiki kye mulimu ekyo kiki kye mulimu nti DP block eyimirirawo ku lwa Democratic Party so si lwa SDP kuba kyandibadde SDP block. Mpuuga akuloga embuga akyawanise guno omulimu gwe wakola okubba n'okwata mu luwombo lw'abannansi n'osikamu supu n'omuwuuta eryo lyali ddogo tsadida ate omwana Kyagulanyi n'agenda akulabisa walodi wide kamera nezikulaba ate omukulu Mpuuga ali mu kuwejjawejja talaba wadda gyabadde yeesibidde akabega mu DP block bamufubutudde ne badde akozesa okupangapanga ebiboozi babafubutudde babbi bakumpanya bakuusa bali awo
badda mu katemba butemba bana basajja n'abagamba bakambwe mubeerijjeko nga mugenderera gambo DP block tekiriiwo. Vincent Mayanja tolina buvunanyizibwa, tewalina buvunanyizibwa mu DP block. Ate beogoba waakiri be baali basayininze MOU. Kati gwe tukimanyi waliwo ebitaagenda bulungi era muli batuufu okuvunaana abaami abo, n'ekyo kijja kuba kya mulundi mulala. DP block weeri teriiwo. Bw'ebanga yali etondeddwawo okwongeramu DP amaanyi, Democratic Party neeva nti DP block bw'ebanga yatondebwawo okwongera amaanyi mu kibiina kya Democratic Party ekintu neetuuka n'ekivaamu. Kakati DP block eriruddawa kitegeeza teriiwo. Nsasidde muganda wange Munnabuddu munnange Mpuuga Nakabinjake badde bafunye omuzingo tiino gwabwe gwe batambula nagwo gwe bayitamu okuvuma n'okutyobola Kyagulanyi. Ffe nga aba DP block we made that boy, we created that boy. Omwana lumu yababuuza yali olutamagozi posa makula omubaka we Nakaseke, bwembanga mwe mwamekinga Kyagulanyi lwaki mumulemereddwa okwemekinga? Bayita DP block eremererwa okwemekinga nemekinga omuntu. Mpuuga yali yalemeranga mu parliament alina okafuna aka oba kasekwisa ka minisita waaki oba akulira kakiko kaaki nga baamuzira Mpuuga. Kyagulanyi yaze n'awa Mpuuga amaanyi n'amwetutumu n'amubiyita muganda munnaffe omutendeke omuteeketeeke yaliko minisita n'amuwa ebitiibwa n'awanika Mpuuga. Mpuuga neerabanga wa kitalo n'ayerabira n'ebiri bye yakola e Masaka bamukwata n'omusajja mu loogi n'akuba essasi mu kisambi ne bamwasa eggumba. Ekyo n'abyerabira n'alaba kati nga wa kitalo nnyo, yasinga amayinja, yasinga ettutumu ku Kyagulanyi, yasinga olwakuba alina obumundu obumugoberera n'akamotoka kalina himba kweru akamukulemberamu n'agamba ate nze Kyagulanyi binaali bifuna dde n'asalako Mpuuga ne Mpuuga. Olwaliro nno kati bimuddidde. Kyagulanyi mulogo omusajja oyo. Kati ate amaanyi mugongera mwani? N'olwekyo abantu baffe muleme kukkiriza abantu kubabuzaabuza bali beenoonyeza byabwe. Ate mbasaba n'ekirala nti ekibiina ky'obufuzi kyonna kiba n'enzigi bbiri, oluyingira n'olufuluma. Ekyokubiri, mu bantu bano bonna abaava mu DP ne bagenda tewali n'omu gwe baagoba. Bw'eba agamba nti baamugoba abalage ebbaluwa yamugoba. N'olwekyo DP kati tuli mu kuwandiisa bammemba abapya n'okuzza obujja enkalala z'abo abakadde. Awo mukulu Mpuuga waayinza okukomerawo emitendera awandiika ebbaluwa n'aganjagala kudda, tewali amugaana. Era nze kennyini omusango guli ogwa miliyoni 5 bwe gumala nze namukubira essimu kubanga tumanyiganya okumala ebbanga. Ne muyozaayoza ne mugamba naye noonya engeri gy'okolaganamu ne DP. Tewali kijja kuzza Mpuuga waggulu mu byobufuzi ng'okukolagana ne DP. Tewali kibiina kirala kyajja kukolagana nakyo kimuwe mileage ng'eya DP. Ate DP ejja kumuwa national appeal ng'akola ku Uganda yonna, kubanga bw'ogenda mu Arua DP ogisangayo, bw'ogenda e Kabale, Fort Portal, Mbale ogisangayo. Kati nze mbuuza muze agezaako kwogera ki? Mawuzi mutegedde mbu yakubira Mpuuga kati wala kalwa akazanya kebazanya wano mbu yakubira Mpuuga n'amuyozaayoza okuwangula omusango. Bwe yamala okumuyozaayoza okuwangula omusango n'amugamba mbu ekinaamuzza engulu mu byobufuzi alina kolagana na DP. Kansoke mbawe kano. Mpuuga abadde mbaka parliament myaka 15 ng'ali mu Democratic Party. Democratic Party mwawe wadde kyafuka wa minister, shadow minister. Tafunanga kuwadde akulira kakiiko nga emyaka 15 gyabeeredde mu DP. Kino kyafuuse leero n'omulaba mbuno alimu ettaala Kyagulanyi yakimukoledde. Era onagamba mbu kuwa Mpuuga smart national character Kyagulanyi yagimuwadde. Twaki pyakyo gena kuwa lwaki Mpuuga yeepikaapika kati.
kuba alaba yafuna national character atambudde northern atambudde western atambudde eastern atambudde central buli mwa atambudde atuseyo nga lead of opposition waliwo national character esingeyo mvuadipe na national character yakifuna mu national unity platform kati DP nayo yekwata kubiseyo bana yo yagoba bonna ababbi n'ababbi bontimba ne bayomba ababbi n'ababbi Mpuuga n'omubbiwe bitano Mawu n'omubbiwe bino bonna babbi bali awo mujje tugabane tuvaabire kati ndoza bayita mubbi munna badde babbe but wajina kwa platform nga Democratic Party nga bwe yagimuwadde nekati tumwogerako olwalero lwa National Unity Platform singa Mpuuga yava mu parliament nyabo singa twali amugerako nti kati bano badde bamwogerako ki mungambe yateesayo kiteeso nti kyamaanyi banaye Mpuuga law Mpuuga bill era bamwogerako lwa kuba lead of opposition wa National Unity Platform bamwogerako kuba yaliko commissioner wa National Platform bibe bimwogezako tewaliyo kilala ngambayo kimu mpozi n'ekyokusatu eyakwata muka musajja ne bamukubba essasi mu kugulu byebyo tewaliyo kilala bino soogera byange mawulire NTV yakavalinga NTV Uganda mukutu gwa nsi yonna ne balaga Mpuuga bamukubba essasi mu kugulu omusikale n'agamba tebamukubirwa byabufuzi bamukubirwa kukwata mukazi w'abandi Therefore abaana atambula anoonye enkolagana gy'ayinza okukolaganamu ne Democratic Party bw'aneeteeka ku balala ng'omugenzi Kibirige yagamba ebyo binaaba bibye. Njagala kwotinga president w'ekibiina waliwo lwaki mubuuzaano n'agamba oyo ayingidde DP olwaleero nga 8 Oktoba yenkanankana ne Mutenyo eyagiyingira mu 8 mwenkanya amaanyi mwenkanya obuyinza mwenkanya rights tewali nti ono mupya oba yavaawa nedda abantu muli baddembe mugende mu bitundu byammwe kati tuwandiisa bamemba abapya muyingire mu kibiina ekyawezezza emyaka 7 nga kyekyokubiri kyokka mu Africa. Ulira kati no katemba ono naye mujja okubanga byagala ati bivuddemu amagezi tebikyali Muzeeyo Mutenyo kabyogera ate biweddemu amagezi ulira wano mbwe ekiwezezza emyaka 7 ekyokubiri mu Africa newe kiwerezza 7 nga president waakyo ali in the same bed ne dictator nakyemalira kati what's the purpose of emyaka 7 gye tuddawo ne tuwaana nti era democratic myaka 7 nenga it's nothing bonna ngojja kompozi waliso omufumbi ne president kyabwe bano baali ba DP ne abadde abakulembeze ebyaddala nga bali ku tiketi ya DP president Mbeti Nambozi naye akyalemeddemu omulimu akyagulemeddemu ng'agamba ye walaali ne bonna abantu abasinga badde ba DP bonna bafere babbi tubakwatidde mu bubbi waliwo gwe bakwata n'ensimbi oba yali azibbyewa mu mmotoka simanya kanaabe n'azinyagulwa waliwo ono gwe bakwata n'essaawo ky'ebitaano waliwo ono gwe bakwatidde mu State House waliwo ono gwe bakutte nga waliwo ono maama abo nano ba Democratic Party ekyo ekibiina kyabwe muno kiwandiisa abapya muwandiika bakubba nabo nti tumujje tubbe fena bannayuganda baagala nkyuka kyokka tebagala babbi abantu abagenda okweta enkyukakyuka y'obubbi mutuuke mute ate mutandike mubbe ensimbi z'omumusolo nga Museveni bwakola then tusigalayo kyovulaba Museveni adde alemeddeko nga bannayuganda balaba abantu bano babbi ate n'oli gwe bajjako mubbi nga Museveni addamu ng'awangula kaakati no tulinawo atali mubbi omulongoofu Kyagulanyi Center mu nekibiina kya National Platform onompulirira embaga Mukama bakuume mweraba